tubadde ku mbozi ya bebe omwana oyo Louis Light yali tiktoker eyavuma ennyo Bebe Cool ne mukyala we ne family ye. Yesterday Bebe Cool yabadde ku live ye abaana yagambye abaana babadde bamulumba nnyo nti musiraamu osiba otya musiraamu muno nadanga tuli mu Ramadan. Bebe Cool n'abagamba sebo just because omusiraamu tojja kufibira ku family yange onyononera erinnya naye tubadde tulowooza taasonyiwe mwana ono for some reason olunaku olwaleero amawulire amalungi gavuddewo through his lawyer nga balaga balina we basayininze n'oyo omuwala Louis Light era ne bakkiriziganya ateebwe. Kyemmanyi emu ku bino bye ba discussions ate tebabidisclosinze in detail gezoddemu ovume Zuwena. Ddamu omanyire Zuwena. Omanyi mumanyi. Mwina okubanga mwabaddemu ensonga ezo. Toddamu vuma Zuwena. Toddamu kunvuma. Bebe Cool. But the good thing is she's been released on bail. So having a dialogue, consensus wabweru wa court. Court ebawumukisa mutuule mukanye. So ebakanyiza nabanga ino okutebwa. Katufune details nga bwezibadde. So kompeka clip wako then we connect it to lawyer wa Bebe Cool. Maybe topic endala ndaba abantu gye boogerako ya ono muwala Louis Light. Kakati ku nsonga ya Louis Light nga bannayuganda nena bagamba nti nze njaganye eggwanga lyange ne bagamba tunasonyiwa Louis Light nze nganza kuba sina kyemwetaaza nakibagamba eyo si levo yange naye olw'okubanga mwine empaka olwokuba mwefuula abategeera bamanyi buli kimu mwe balooya ba social media mwe ababeera emikwano mwefuula abategeera ennyo. You have continued to mislead people and omuwala akyali mu kkomera nga ffe tetubiriiko. Ateereddwa kuba waliwo enzikiriziganya ezaakoleddwako tukola obuwaire obusomi 16 ne 26 obwa constitution kakubiriza kooti zino kagamba nti obuyinza buli mikono gy'abantu era kooti zirina okupromotinga enkwatagana ba reconciliation. So okuyita mweyo ground ya reconciliation ensonga eno tetugisuubira kuddamu kutuuba omulundi omulala sebe. Omulamuzi alina wagambidde ebintu byamwe mubadde mwogera mpola mpola nga tetubiwulira naye ebimu ku byempuliddeko ng'abuuza omuwawaabirwa nti agreement wagisayinize. Agreement ki temwakoze? So of course nga bw'omanyi endagaano kubeera kukkaanya okw'abantu ababiri oba abasukka mu omu. So kakati kooti ne beerina okukakasa nti tewali akakiddwa okuteeka omukono ku kyaba ataddeko. So buvunaanyizibwa bwa kooti okukakasa nti endagaano ebali mu maaso tekakiddwa muntu yenna yeesaliddewo gikola ng'era alaba kyekisinga. Endagaano ki gyemukoze? Endagaano etuusibwako nga bwe nakunnyonnyodde mu mateeka tulina enkola nnyingi zetumalamu omusango. Mateeka tebagwaddwa baba baawini ng'obaaluuzinga. Kakati wano kukwatagana endagaano ekoleddwa naye omusango nange nzijeewo. Of course it's a public document. Siri nnyo sisaagisharinga naye osobola okugenda ku kooti oba ku system ya ICMIS nojjayo nolaba contents emusebe eri public. So kiwedde temugenda kuddamu kwewuba mu kooti? Tewali yeewuba mu kooti mukama wange nga bwe nagambye nga bw'ositudde omuzindaalo buli naffe mulimu tukola bukozi. Of course omulamuzi agenda mu Ramadan omuwawaabirwa agenda mu Ramadan.